eky'obujozi ekiyinza okutuleetera obuzibu ne ssente ne zitakola ki. Lwaki bapromota abakungu ba gavumenti batwagala twefuula nnyo abagezi, twefuula abagezi, twogera ku buli kimu, tuli bagezi mu mbeera zaffe kuba tuli basiru. Omuntu ateekateeka ekivulu ekyaffe biliyoni n'akuŋŋanya abantu tuba musiru, naye twegeziwaza nnyo mu buli kimu. N'agamba bagambye bakuwadde ssente, tetulina ssente mukungu wa gavumenti yenna gwe twawa ssente okulaba nga atuwa ssente za ssabu taliiyo. Balamu n'atuzza emabega. Balamu saagala nnyo muteeka ku kigambo kibi naye agenda kumpalirizo kyogera. Balamu ekintu kyatafunako wakiri aba ayagala kife, nekyalimu nga mulimu abalala bagenda okifunamu era aba atayagala kigguke. Kati bwe twogerera wano chairman Katongole taliiwo, ye chairman waffe wa SACCO. Keti mumulaba taliiwo wano, Emma taliiwo wano. Kakati n'ekyokusazaamu meeting kivudde luddawa, era ogenda okulaba balunywa taliiwo, ogenda okulaba ng'ekiwayikire kyatuzza emabega emyaka 4 era ssente zizze era balwana batuzzeeyo emabega. Kakati Balamu essaawa zino akola nnyo, meeting egenda mu maaso, mulimu ekitiibwa Mujunyi Idi, mulimu kuba nze bagambe nze sigenda kutuula ku mmeeza yonna na Keti na Emma na Balamu kubanga tebakolangayo kintu kyagaliza abalala kufuna. Ekyo sikirabangako. Nze mbaddeyo ebbanga lyonna nga nteekateeka ebivulu, nze ebivulu byansaze kwasatu mu olumu nadde nfudde. Naleesa awiro namusasanyizaako miliyoni zinga 10 n'okusoba 10 nga mu 3, nensasula abayimbi baffe abaawano miliyoni zinga 13, nensasula ebyuma miliyoni 7, nensasula publicity miliyoni zinga 8, expense nga ndimo miliyoni zinga 4. Bembagamba ssente ze nafunye mujja kuseka. Ofuna bulungi naye olw'okuba nti ennaku nga 5 emabega nesinkana pulezidenti munnange nali musinkanye nensooka musimba oluseke. Kwegamba nagenda okuyingira mu nnaku enkulu endongoza negezamu okunzita emirundi 3 zansanga nkoze eki neteeseteese era bakubanga ssente zo nali nzeewoze mu SACCO singa ne mukuyiiya butya benzizaayo. Naye okuva lwe nakoze ebintu ebyo byonna ssente zimaze okujja, Balamu asitudde ogwa wansi ne waggulu. Ne mbagamba sigenda kutuula ku mmeeza kuli Balamu. Balamu abadde minisita ebbanga lyonna talina kyonna kyakoze kutufunira ssente. Kenzo mu mululu gwe ssente azijjayo n'azirya n'abantu babatono naye azijjayo. Naye omusajja gwe bayita Balamu taloobingangako okulaba nti pulezidenti atuwa ssente mu bwangu. Namaze kulemera era zino ssente 70% nze nazijjeeyo. Era pulezidenti nampa amatu n'awuliriza. Nva Kazindaalo essaawa zino Balamu oba pulezidenti amukubidde essimu oba yeewayiriza kuba byonna abisobola. Agambye pulezidenti amulagidde agenda asinkane Mujunyi, asinkane ene waffe waveeyo Basigintole 3 n'eri baveeyo 3. Simanyi ssente bwe ziba tunazifuna tamukubira bezimala okujja atale odoze essimu ne zivuga. Kati essaawa zino bwe twogerera Balamu, Mr. Mujunyi, Nsidiseyo Yasini ne Katongole, ne tusindikayo Katongole, abantu 3 bagenze okwogera ensonga lwaki ssente zinaba kujja n'embeera eno eriwo. Weebale nnyo. Kakati Balamu kati ali bize nnyo, simanyi lwaki tabadde bize wali seringa nga tezinnajja. Mu bufunze njagadde okubawaamuko kapulifa katono. Akazindaalo ngenda kawa omukulu w'essaidi eri ekiwayi kya Old Kampala. Ate mukwano gwa mubajje nnyo omukulu ono. Tuanza president. Tutandika kukyolayo tubadde kukyolunaku olunaku olwaleero nga bwe mmanyi nti awabeera ssente buli muntu ayimuka, buli muntu avaayo. Ssente za pulezidenti wejjukira ssente za pulezidenti zeyatusuubiza zeyatuwa biliyoni 10 zifuuse ndibasa Jovia aduna ebyoluzungu byona bivuddemu. Owulira bulungi nti ono mwana ntawa kaakati mbadde kuki ssente za pulezidenti zeyatuwa zeziriisa obuzibu. Buli muntu yenna ayogera kiki naye ngaekituufu ekituleese wano tubadde tuze aba microfinance nga baze otusomesa ssente ezo zikozesebwa zitya.
sente zino za kukuwa ogenda ogula embuzi ente owase embaga awaka n'olwaliro abavuddewo bategedde nti sente z'olwaleero sente pulezidenti zeyatuwa eza grant si zakuzza mu gavumenti naye ate bamemba baffe abali mu ssako zaffe balina okuzeewola ng'ate bebazikomyawo ayintukuka interest akatono sente si zakutwala butwazi nga bwobadde olaba bano aboogera ku tv eno neeri sente zakwewola ewaffe ate okomyewo nga mulimuka interest akatono era pulezidenti yawuliriza ebigambo byange oba ebigambo byaffe kuba sente tuzibanjiza ebbanga ddene naye lwakuba mubadde ku ttaya nga bwe bamu ku ttaya mpaka bweyasazeewo akasente n'akata naye sente zazze mu bitundu tulina biliyoni 4.5 ne bali biliyoni 4.5 naye ababadde balwana okulaba nti ate tezifuluma kakati ate mu kutematema bali ku mwanjo nnyo naye sente bezito bezibeera nga zizze naye Abitex nsigala nkola kituufu era buli lwenkola ekituufu nteeka akamwenyumwenyu ku matama g'abantu kyova olabanga ntambula ngenda mu maaso era abatambula nga badde emabega beebo abalina obujja ne fitina n'obutaagaliza ewaabwe bani bw'oyogerako kuba ogamba teriyo muntu atuzizza mabega mu ssente za sako asooka nga bbala mu balugaale minisita naye tatuyambye bapromota bamusindika eri nga tulowooza genda tusakira talina kyonna kyakozeewo olunaku lwokka lwe yatuwa ekkololo n'atukulisa mujje mu mbanje pulezidenti yatuwa eddakiika 2 ng'atugoba nga tulinga abazizza omusango naye ssente bezizze kati ate yafuusa ekigoye weezinge yayagala okumanya ensaasanya yaazo ani yafunye anagenda okufuna so nga yalizayininga pulezidenti beyamala omuwa obukulembeze obwa minisita yalizayininga mu ssako y'abali bagamba yali sikintole n'avaako ne kuba memba n'abuvaako naye sente zamaze okujja akubye simu wano simanyi baakola balamu baako akolangaani akubira baminisita agamba batugambye babawadde sente ffe tetulina bakuwa mukungu wa gavumenti yenna sente kakati balamu situmanyi oba akola bakita batya bana ab'enguzi aba corruption unit oba gyakola ali mu kutawaanya era sente ssaawa zino era nga ali wamu ne Keti ne Emma Serugo abo beba kyekizibu ky'abapromota mu Uganda Keti kakati oyo yayina ekirowoozo simanyi bategeera yatube batuze mabega ensonga lwaki federation ziri 2 twali badde tuli ttiimu emu nze bannonda nga tebankubyeko kalulu kubanga nze n'okunnonda n'okunneesimba kuguba musango gwa Naggomola nayita banopozi nebayitawo ennaku 3 nga balamu era abalimbye balamu abagambye nti Abitex baŋŋambye minisita ŋŋambye babeera nga ye pulezidenti nga nakavamu alien skin maze okumukuba yiti ye yali eri agwa ne parasowe nemba kuba yiti negenda mu bire ne bagamba ono alabika agenda tuleetera pulobulemu endala n'agamba bamemba nga bamanyi bapromota tulina nnyo enjala nnyingi ate tulina enjala nnyingi bakube Saalongo waali bakube Saalongo mulaba yagenda mu byafaayo ne Muzeeyi Magala concert nagalo kyayogerwako onfuna bulungi kaakati mbadde ku ki kaakati Balamu ne Keti simanyi kye banoonya tebalina kyonna kye bakola balala kukifunamu bw'otunuulira Balamu byafaayo bye n'oyo Keti Kavuma nekyalimu abayagala kife kyataliimu abatayagala kibeerewo buli ssente yonna mu nsi baba tagiriimu abayagala wakirizife abalala balimu okuzifuna naye Abitex ntera engeri gye mbeera ku kituufu ntera okubeera omuwanguzi era ngenda kubawangula ssente ate ziveeyo bamemba bazifune bw'obadde oyogera olina kyeyogedde nti ne Bajjo temukyakwatagana mwayawukana kakati Bajjo emikwano zirina emyaka 55 naye abantu sijja kubayiga era kinakoze nabeesonyiye olaba ne Bajjo gwe nali ndowooza kubeera mukwano gwange kubanga Bajjo mubyafaayo siri Katonda ayinza obutaddamu kufuna byafunye nga ndi naye ofuna bulungi Bajjo bamitani Alphonse kuba erinnya nsembeera okulyerabira kuba nze mbadde sisobola kuziyonna nga sikulidde Bajjo neze Bajjo nagende wa pulezidenti omanyi Bajjo oyo mumujjukira nti yawagirako NRM ogutali musango n'avaayo mugate nja kumulaba ofuna bulungi Bajjo yali mukwano gwange ofuna bulungi
naye nga bwekimanyi nti nze mu nsi siina mukisa mu mikwano era emikwano nagyesonyiye era sikyayamba bantu banninaanye abantu abanninaanye sikyabayamba nakooye era nnyumirwa nnyo okusanga omuntu eyitaga obuyambi ne muntu gyange 10 nga saagala kuddamu kumusinkana kubanga emikwano mibi nali mu maaso ga pulezidenti emyaka egi nje simanyi gye yateeseza na pulezidenti Museveni bintu byabwe ne mugamba Mr. President bajjo mpulira akubanja ekyo kigambo tekigambika mukulembeze n'ogenda buli muntu atuuka maaso ga pulezidenti ayogera bibye naye ne mugamba bajjo n'akwata eppeene n'awandika era bajjo essaawa zino aliisa buti ne bamukubanza ekigambo kyange bajjo taddangamu kunkubira ssimu baba yafuna omutwalo nze yafuna ekirowoozo nafuna ebiri kakati ate naafuna obujja bw'ebiri gyange naye nga ze yafuna yazifuna ku lwange ne bamusasula amabanja ge gesaamanyi oba yakola ki bajjo baŋŋambye ali ku kiwayi kiri ali omu ku balwana sente n'ensigadde ezigana okuvaayo nakooye emikwano naye nze njagala kulwana bammemba bafune ssente mu mbeera yonna ezo sente zirwaniridde 70% naye nga baaziremesa okuba nti twakazifuna katolaba twafuna dda yali balamu yabalimba mu minisita agambye abitex babira pulezidenti sente zijja kuvaayo abantu bakumanya emikono mbazemu obwesiga naye ekizi kinakola nenvaayo nembasigulira nenkola federation ya era gyendimu era bammemba bange balina akamwenyumwenyu ku face nze sinakuwaza bantu nze njagala buli anninaanya nfune emisanyu naye kinjayo okubagamba neeyo obukukulu bye balimu balamu KTM Serugo ngenda kubawangula kuba mbeera muwanguzi. Okay, tulina betulabye nga baagala sabotage na meeting nga boogera ebintu tulabeko omukulu Nobert naye nga betubanga tuli mu nsonga eziri serious. Ate lwaki oyogera ku bantu abatali serious? Nobert ne mu maaso ga president nayogera ku linnya lye ne big event. Saayogera ku linnya lye big event nti w'amaanyi kubanga ayinza okumaliriza ng'era avudde mu nsinga si w'amaanyi ate si buli ayogerwako nti kikufuula ow'amaanyi. Ofuna bulungi osobola n'okutambula awo ne Wile Mukabya bamulengera Wile Mukabya wuuli agenda Kabaka wuuli agenda sigamba nti si b'amaanyi nekinjala okugamba mu bapromota b'e Uganda Nobert tannaba kuzitowa ayinza n'okuva mu music industry nga tazitoye tusobola okuteeka bivulu bisatu n'olowooza mbu osobola okutuula mu ntebe Abitex atudde wali munaawe otuula oyogere eri abantu okimanyi nti ne bookola ekivulu nga kyabwereere okuyingira eri abasigala ebweru okimanyi nti emmere ne bebera yabwereere nga bagitadde awo nga self service nga yabwereere okimanyi nti eri abeera ebbali bwati enjala nemuluma naye nga embate emmere yabwereere kakati wali abo abantu tebabula mu mbeera yonna banobati balina okubeerayo batone sempijja era bagenda kwogana bawogane bamalirize nga ate abafunye ssente bakoze eki abantu babeerako sitaani abatawaanya. Abitex obunabusikanye president mwayogedde ku nsonga y'omusolo yabagambye nti agenda kubagonjoleramu kuba ensonga eyo nti abatererezeemu. Ensonga y'omusolo president yamukutteko nnyo twamugambye nze essaawa zino nze mu festival season ndowooza nze promota yasinza okuteeka ebivulu ebingi bembalirira nakozeseza biliyoni ng'emu bw'otunuulira cricket oval erugogo nakozeseza miliyoni zinga 3.5 era nensasula 100%. Ero beach expense yange yali $18,000 nalina ekintabuli eruweero nakozesa miliyoni zinga 7 nimba nga nkozeseza nga biliyoni namba okusasula abakozi biki naye ebivulu ebisinga tebyakola bulungi naye ate revenue n'ebitaakola yaliwo naye ng'ate n'ebitaakola abantu banywa amazzi banywa soda beer chips chicken gavumenti neyingiza omusolo ne promota tesaakola ki n'agamba n'akubira n'alagira mukulu Ngoobi ekintu ky'omusolo akikoleko mu Tunnambiro era tuli mu kukikolako tukyamala kufuna ssente za SACCO ezirese walaala ezinaamala okuggwerayo ate tuleke tunoonye embeera y'omusolo paka lwenaggwa esente naddala nzisoogerera walala ewaffe tutandise okufunira nze ndi omu ku baafunyeeyo kuba n'essente ziranga joyistedde ezo zo bazimpadde 100% era kyekivulundoza kyensoose okuteekateeka ekivulu nga tugenze mbamanirenda
ne bammemba abalala si nkola yaffe kwogera ani afunye ebintu byaffe byakyama naye nze nja kweyogerako ekyokulabirako nze bazimpadde zigenda okutegeka joysten muka interest akato era nga 15 sente tujja kukola ki tujja kukola tuzize fe waffe tuli safe era sente twatazidoze mansi era twagala ndala era abammemba bazirina ne ku account ndoka kusigaddeko millions nzanga 3 sente ziri bammemba kubanga tebazituwa kubeera ku account bazituwa kukola ne government esobola tukwata idwa ndisoda lwaki mubayanise nga temuzikozesa kubanga tetwabasaba sente kubeera ku account twabasaba sente kukola ki lwaki sinyuka let's call it